Katonda waffe tukwebaza nnyo olw'enteekateeka gye wakola ey'okutulokola n'ojanjulira Abayisirayiri e Misiri wabalokolera naffe mw'otulokolera na guno guliko nga tuddamu okugyekkaanya bikula ku magezi gaffe tugitegere kubanga bwe tukutegeera bwe bulamu obutaggwaawo. Ninnya lya Yesu Mukama waffe. Amina. Omuwandiisi yatuwadde omutwe namba 5 era nga kyekyokwega kitugenda okutambulirako. Yakiwadde omutwe ogugamba nti okuyitako. Njagala kukireeta gye muli okuyitako mbaga Musumba. Mbaga eno yali egendereddwako ki era oli bw'awulira ekyo okuyitako ategeera kiki eri abaana ba Isirayiri? Nteekateeka y'obulokozi etuwonya okuva mu kibi ne mu kufa. Tetulina kye tusobola gyekolerako okufuna bulamu butaggwaawo n'okwijjako ekibi. Naye Katonda mu butukuvu bwe yakolawo enteekateeka emukkirizisa okuwangula ekibi n'okuwangula okufa. Ffe bayagala okutaasa n'atuyitako buyisi n'atutaasa olwakiri kye yakola. Tusonyibwa kwaffe kwetaaga omusaayi n'agwiwa. Kwetaaga okusasula ebbanja ery'okufa n'alisasula. Kuteesa bw'ajja nga yeenenya. Katonda ayita ku sentensi gye bandiwadde kuteesa gy'asaanira. Sentensi eyo neegenda ku mutwe gwa Yesu Kristo ku musaayi gwe gweyiwa. Kuteesa asaanira kufa. Yesu yafa n'asasula. Mukama n'akuyitako n'ofuna obulamu obutaggwaawo. Amiina. Okuyitako okwo naye kyetujja okwekkaanya olwaleero nti Falaawo yagamba nti Mukama nze simumanyi, sijja kuta bantu bano. Mukama n'agamba nti kankweyanjulire. Yakakikola emirundi 9. Wandisuubidde nti watuukidde wano Falaawo amatidde nti ne Mukama Katonda ow'eggulu. Yes. Ne mu Katonda bwange temuli magezi. Naye akyawaganyadde. Ekiwaliriza Mukama okuleeta ekibonyobonyo eky'ekkumi ekikambwe yali kiteetaagisa n'ekijja ng'abantu bamatidde abamu ne b'ofiisyo ze Falaawo bamatidde okujjako Falaawo. Therefore he is responsible for everything that is going to happen. Olwe Kamukyala Kabiito katukulembere. Toyanza nnyo Musumba. Tujja genda butereevu. Nja kusaba mukadde waffe atusomere mu kuva 11 tutandike n'olunyiriri olwokuna paka olw'ekkumi. Musa n'ayogera nti bw'ati Mukama bw'ayogera nti nga mu ttumbi ndifuluma wakati wa Misiri n'ababereberye bonna ab'omu nsi y'e Misiri balifa okuva ku mubereberye wa Falaawo atuula ku ntebe y'obwakabaka okutuuka ku mubereberye w'omuzaana ali ennyuma w'olubengo n'ebibereberye byonna eby'ebisibo. Era walibeera okukaaba okungi mu nsi yonna y'e Misiri okutabangawo newankubadde tekulibaawo nate nga kuno. Naye ku baana ba Isirayiri embwa terimwogerako lulimi ku muntu newankubadde ensolo, mulyoke mumanye Mukama bw'ayawula wakati w'Abamisiri n'Isirayiri. Era abaddu bo bonna baliserengeta gye ndi balivunamira nze nga boogera nti genda n'abantu bo bonna abakugoberera. Oluvannyuma ndigenda n'ava eri Falaawo n'obusungu obungi. Mukama n'amugamba Musa nti Falaawo talibawulira, ebyamagero byange biryoke byeyongere mu nsi y'e Misiri. Musa ne Alooni
ne bakola ebyamagero bino byonna mu maaso ga Falaawo. Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo n'atabaleka abaana ba Isirayiri okuva mu nsi ye. Gye twava emabega twasoma ku bibonyoobonyo 9 ebyaleetebwa ku Misiri. Ssebadduka kulabula ki kuno leero Musa ne Alooni kwe baleetedde Falaawo? Nga bwe tutandise Musumba watugambye nti biri ebibonyoobonyo 9 byatuukangawo, naye kino nga tekinnatuukawo baamala ennaku 3 mu nzikiza nga Katonda akitaddewo. Falaawo ono bw'aba asobola yeekube mu mutima, naye bw'anaagaana nga bwe twakitegeera nti ebibonyo bino tebigenderera kukosa kulumya abantu, naye byali bigendererwa kulumba bukatonda. Kati ekibonyoobonyo kino kirina Katonda ke kigenda okukwatako, naye mu Katonda omwe muli ne Falaawo alowooza nti ye w'amaanyi, alowooza nti ye n'atagambwako, kubanga Mukama azze amuwa ekyokukola naye n'agaana ekyokukola. Kati wano n'abantu bagenda kufa, first borns. So Mukama agambye Musa agambye Falaawo, Musa agambye Alooni akitutte wa Falaawo, naye Falaawo bamugambye n'atabifaako. Sabbiiti eyaggwa twalaba Amosi ng'agamba nti Katonda taliiko kyalikola wabula ng'amaze okulabula abaddu be. Katonda akozesezza Musa agenda owa Falaawo amulabule, ne byamugamba nga byamaki byamazima, ate amanyi nti ebbanga lyonna lyabadde ng'ayogera naye byabadde ayogera naye nga bituukirira. Ne Falaawo n'akakanyaza omutima. Kino nno kituleeta naffe mu mulembe guno nti abantu bangi bakakanyaza emitima gyabwe. Kitegeeza mukadde ne Ssebadduka kyamutugamba nti Falaawo okulabula kuno alinga Musa alinga agamba Falaawo nti ekikambwe kinaatera okujja kijja. Musumba mu Lwomunaana batugambye Musa n'ava mu maaso ga Falaawo n'obusungu bungi. Ki ekireetera Musa n'obusungu? Falaawo akyalina mu mutima gwe okubuusabuusa nti Katonda bw'agamba nti anaakikola akikole. Emirundi 9 buli kyabadde agamba nti ajja kukikola akikoze. Kino tamukisizza amuwulire n'ebigenda okuvaamu. Omubereberye ajja kukola ki? Agenda kufa. N'owe yennyini mwali. Falaawo bw'awaganyala n'atabata abantu bano ab'abantu be, ababereberye ab'abantu be, ab'ensolo, n'owe ababatadde mu ttulu baki? Ababatemudde. Si abo omutemu mu bugenderevu afa ki? Igo. Kiki kimuta, kiki kyanoonya? Kiki begamba okinoonya n'okibulwa inaakani y'ekibi kyekyama ekiri mu kibi nti ekibi nnyo. Musa bw'alaba omusajja ono ali responsible olw'okufa kw'abantu banabo obwereere, kyava avayo ng'anyiize nnyo. Why? Tekyali necessary, kyali avoidable. Toyanza nnyo Musumba, twagala tulabe nti Falaawo bamutumidde obubaka obulabula. Abayisirayiri bo bali kuki? Mukadde tuddeyo waggulu ku Lw'ekkumi mu 11 okuva olusooka paka olwokusatu. Mukama n'amugamba Musa nti ekibonoobono kino nate kyandimuleetera Falaawo ne Misiri oluvannyuma alibaleka okuvaamu. Bw'alibaleka mazima alibagoberera ddala muno. Yogera kankano mu matu g'abantu basabe buli musajja eri muliraanwa we na buli mukazi eri muliraanwa we ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu. Mukama n'abawa abantu okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri. Ate omuntu Musa yali mukulu nnyo mu nsi y'e Misiri mu maaso g'abaddu ba Falaawo ne mu maaso g'abantu. Twongerezeeko 12:35-36 era tukyali mu kuva. Abaana ba Isirayiri ne bakola ng'ekigambo kya Musa, ne basaba Abamisiri ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu n'engoye. Mukama n'abawa
abantu okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri ne babawa bye baasaba ne banyaga Abamisiri. Tulaba wano nti Katonda atumira Abayisirayiri bagende basabe ffeeza naki ne zaabu ne bye baasaba tebaabakalubya nnyo. Sebadduka lwaki nti ku mulundi guno tebeetaaga kulumba nnyo naye nti mutuwe ne babawa buwe. nga bwe twajja tuyiga nti effort Mukama gye yali atandise yali etandise okukola ne mu Bamisiri. Kati wano nga Abamisiri batandise okurealizinga nti Katonda w'abano ye Katonda ddala. Era Katonda bwe kigambo kigambye ne bafuna favor. Abamisiri ekikwewunyisa Katonda teyabagamba nti mugende mubabbeko ebintu byabwe. Bwe bagenda obisaba bali baawaayo buwi kubanga bano abasaba bategedde bano abantu ba Katonda katubawe ebintu bagende osanga tunalekerawo okukola ki okubonaabona. Naye ekyakabi nga ye Falaawo eri yaganye. Naye wano mu kuwaayo baali bafunye favor mu maaso g'Abamisiri bano kubanga Abamisiri bano baali batandise okutegeera Katonda ono abantu bano gwe basinza. Okwongerezaako era tulaba wano nti instructions era oba ebiragiro kwe bagenda otambulira bivudde wa Katonda. Era nabo bwe batuukayo ne babeera abawulize ku ekyo Mukama kyayogedde ne bakikola. Era n'abaddira ne kibeera nga bwe yali akyogedde. Kiki kyenda Bayibuli mu Luganda egambye nti ne banyaga. Waliwo okubanga oli akuwa ekintu nga owaye kankwejjeko otambula ogenda onviire. Wano abamu yes bagambye nti they found favor. Naye ate nga abamu bagamba kino kye twagwako bantu baleke bagende. Falaawo simanyi lwaki abalemezezza ne wano. Kitegeeza Abamisiri bano bo baali bawanyika dda. Baali babejjako nga babakoowa kusinziira ku bibonyoobonyo bye bafunye. Tweyanza nnyo mukadde. Mbaddeko n'akatono akandako emabega. Yagambye nti naye mu Bayisirayiri tejja kubaayo wadde embwa eboggola abayibeeri bajja kufa eri bweru. Nezijjukira Katonda kye yagamba Ibulayimu ng'amusuubiza nja kuba Katonda wo naawe ojja kuba omuntu wange. I'll be your God, you shall be mine. Nga kintu kikulu nnyo okubeera owa Katonda. Olwo privileges zitagambika zitalaba na maaso n'embwayo. Njagala kubeera wa Katonda yokka eyo. Amiina. Mu nkambi ya Mukama. Kitegeeza Musumba nti okulabula kuno okujja ewa Falaawo kulaga karakita ya Katonda ey'okwagala ng'agiraga abantu be. Mukadde tugenda kudduka lukwakwayo tusome 12 paka ku 13 tulabe biragiro ki ebikulu ddala ebiweebwa Abayisirayiri bano nga beeteekerateekera olugendo. Mukama n'agamba Musa ne Alooni mu nsi y'e Misiri ng'ayogera nti omwezi guno gulibabeerera ogw'olubereberye mu myezi, gulibabeerera omwezi ogw'olubereberye ogw'omwaka. Mugambe ekibiina kyonna eky'Abayisirayiri nga mwogera nti ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi guno balyetwalira buli muntu omwana gw'endiga ng'ennyumba z'abajjajja baabwe bwe ziri, omwana gw'endiga buli nnyumba. Era ennyumba bw'ebanga entono nga temalaawo omwana gwa ndiga, kale abeere ne muliraanwa we ali okumpi n'ennyumba ye bamutwale ng'omuwendo ogw'emyoyo gy'abantu bwe guli. Buli muntu nga bw'alya mulibalibwa ku mwana gw'endiga. Omwana gw'endiga gwammwe tegulibaako bulema omusajja ogwakamala omwaka muligulya mu ndiga oba mu mbuzi. Muligutereka okutuusa olunaku olw'e14 olw'omwezi guno. Ekkuŋŋaaniro lyonna ery'ekibiina kya Isirayiri baligutta olw'eggulo. Era balitwala ku musaayi bakuteeke ku mifuubeeto gyombi ne ku kabuno mu nnyumba mwe baligulira.
awo balirya ennyama mu kiro kiri ng'eyokeddwa n'omuliro n'emigaati egitali mizimbulukuse baligiriira ku nva ezikaawa. Temugiryangako mbisi newakubadde enfumbe n'amazzi wabula enjokye n'omuliro, omutwe gwayo n'ebigere byayo n'ebyomunda byayo. Nammwe temugiryangako okutuusa enkya, naye erekebwako okutuusa enkya muligyokya n'omuliro. Era bwe mutyo bwe muligirya nga mwesibye ebimyu n'engatto nga ziri mu bigere byammwe n'omuggo nga guli mu mukono gwammwe. Mugiryanga mangu. Eyo kwe kuyitako kwa Mukama, kubanga ndigiyita mu nsi y'Emisiri. Kubanga ndiyita mu nsi y'Emisiri mu kiro kiri, ndi kuba baberebere bonna mu nsi y'Emisiri, omuntu era n'ensolo era kuba Katonda bonna ab'Emisiri. Ndisala emisango nze Mukama. Wow. Awo omusaayi guli babeerera akabonero ku nnyumba ze mulimu, nange bwe ndiraba omusaayi ndibayitako, so tewalibeera lumbe kummwe okubazikiriza bwe ndikuba ensi ey'Emisiri. Tweyanza nnyo mukadde. Mwami Ssewankambwe ne Mwami Ssebadduka, mangu ddala biragiro ki ebiweebwa Abamisiri bano Abayisirayiri bano nga beeteekerateekera olugendo olubajja mu Misiri okubatwala Katonda gy'ali balaga? Abagambye nti beetaaga okufuna endiga oba embuzi nga teriiko bala, teriiko bulemu bwonna, blemish, ate nga nkulu ya mwaka mulamba. Nze ekinewuunyisa bwe tuba tuva mu lugendo luno nga tuva e Misiri, twalisuubidde nti Katonda yaligambye Musa teekateeka agenda okuba in charge of security. Tuli mu organizing committee ey'olugendo. Teekateeka agenda okuba in charge of security, ebyemmere. Twalisuubidde nti walibaddewo akakiiko ako nti omusajja ayidde anaatera okututa ne Musa okoze otya nga tonnateekawo pulogulaamu tugenda tambula tutya, ani abakadde, ani agenda ovunaanyizibwa ku bakadde, ani agenda ovunaanyizibwa ku b'embuto. Mukama si kyabaagamba. Mu bufunze Mukama ye yategeera nti beetaaga spiritual renewal. Bino ebya physical renewal mubindekere, mubinkwase, nze owa strategic plan, nze owa organizing committee, gwe mukole bye mbagambye, ebisigadde mubindekere. Mujja kulya, mujja kutambula, mujja kutuuka mu bulungi. Nekituuzaayo gye twayiga Matayo 6:33 nti sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe n'ebirala bikwongerwako. Mu bufunze kyabagamba mwe mutunulire nze bye mbagambye, biri ebisigadde it is none of your business. Mujja kulya, mujja kwambala, mujja kuvaayo Misiri. Tweyanziza nnyo Ssebadduka. Olw'ekumi lugambye nti era bwe mutyo muligiryanga mwesibye ebimyu n'engatto nga ziri mu bigere byammwe n'omuggo nga guli ku mukono gwammwe, mwegiryanga mangu. Eyo kwe kuyitako kwa Mukama. Netulabanga buli muntu yenna ku lwa Mukama security yiye nga ye, omuggo gugwe agwekwatire mu ngalo, yesibye ekimyu, kwegamba alabira ddala nga ye mu matifu mu kutambula kwe. Kino no kituzaayo okutegeera nti obulokozi obubwo buba buki, bubwo si bwa muntu muki mulala. Bwagamba nti nga bwesibye ebimyu tagamba nti tata yesibe ebimyu abaana bakole ki, basigale. Nedda, obulokozi bwa sekiki, sekinoomu. Tweyanza nnyo mukadde. Musomba mu 13 abagambye nti awo omusaayi guli babeerera akabonero ku nnyumba ze mulimu, nange bwe ndiraba omusaayi ndibayitako, so tewali balumbe ku mmwe okubazikiriza bwe ndituuka mu nsi ey'Emisiri. Musomba omusaayi guno gubabeera gutya akabonero, era nga naffe tulina omusaayi gwe tumanyi nga akabonero gye tuli, tusaba otunnyonnyole. Awalali kuyiwa musaayi twaliwo okusonyiwayo. Omusaayi ogw'okutusonyiyisa gwe yasuubiza Adamu ne Kaawa nti ezadde lyo
musula yokusatu n'ey'ekumi-n'etaano mwaliva bw'ayogera ku ndiga ey'omwaka nsajja teriiko nankani kabonero ka Yesu Kristo agenda okujja agenda okuwaayo omusaayi gwe okutusonyiyisa naye nga tanaba kujja Katonda provisionally wano yasonyera ku musaayi gwa ndiga n'agamba nti mugusiige ku mifuubeeto ebweru nze bwe najja ye kennyini n'agulaba tajja kubuuza nti munda mulimu mu Misiri oba naye kyali akibuuza simanyi netajja kubuuza kabbira gaani yali muno musooke mufulumye abatali Bayisirayiri bano nedda tajja kubuuza mwenna bali mu batukuvu tekuli kalina nsobi nedda ajja kulaba musaayi abayiteko ennyumba agiyiteko ne bwe baya mu Misiri ng'eriko omusaayi nga gwandiga ajja kugiyitako naffe bwe tufaanana Yesu bw'ejja n'awaayo obulamu bwe buli amukkiriza abikkibwako omusaayi gw'endagaano bwe butubikkako oba oli kabbira gaani oba oli musajja oba oli mukazi oba oli muddu oba oli wakiri oba oli waki bali bonna akaliga bonna baali aka Musumba tweyanziza nnyo ssebo era awo njagala okubuuliza mukulu Sebadduka waliwo mikwano gyaffe baga nti obulokozi obw'endagaano enkadde bwabikolwa naye ate wano tulabye nti buli eyasiga ku musaayi omuntu abuuza ekibuuzo bwe kityo oba alina endowooza bwetyo oyinza kumuddamu otya mukulu Sebadduka? Nze kyendaba nti tulaba enjiri gospel books Matthew, Mark, Luke, John nene ekitabo ky'okuva nakyo twakyongeddeko njiri naye ekitabo kyakuva njiri kubanga ey'obulokozi obw'ekisa kubanga tulaba wano kyali tekimatalinga oba oli mu Misiri oba oli mu Firisooti gwe kasita wakola ki wasiigako kuba bano bonna tulaba Abamisiri si balungi babi naye n'Abayisirayiri bano bennyini Mukama baalokola bamanyi n'okumanya mu ddungu bagenda kwekalakaasa bagenda kukola byonna ebikyamu akimanyi bulungi bagenda kukola n'ennyana naye abalokola olw'ekisa kye ate twayegako mu Kuva 19:9 nti nabalokola ne mbaleeta gyendi it doesn't matter ekifo ky'abatwala bo kasita bamukkiriza ne bamugamba take charge ne bamuteera yajja batwala so kye tulabawo wano ne mu ndagaano enkadde kisa kya Mukama Katonda kuba Adamu ne Kawa baali baddembe okufiirawo naye olw'okuba Mukama abaagala olw'ekisa kye n'abayitako ne batafa ye n'afa mu kifo kyabwe. Amiina. Bwe tugendako mu 12:20 mpaka 23 ayongedde ebiragiro ebirala ku ndiga eno abagaye nti omusaayi bagusiige ku mufuubeeto ate basigale mu nnyumba paka ku makya n'abawa n'ensonga nti azikiriza bw'anaaba ayitawo bw'anaalaba omusaayi awajja kola ki ajja kuyitawo naye kyenjagala okubuuza mikwano gyange bendi nabo nti nga Dennis bwe yatugambye nti essaawa zino twandisuubidde instructions okubanga ziri kiriya za kutambula abaana mujja tambulira mu kabini bweti amagaali gano bwe gati g'abantu kika bwe kiti naye si bwe kyali bukulu ki obuli mu kujaguza embaga eno ey'okuyitako kuba bw'abawa bagamba okutta ensolo n'ebirala bagenda kujaguza mu kifo ky'okwotegeka basiba emigugu n'ebiringa ebyo bukulu ki obuli mu kujaguza embaga eno ey'okuyitako ate nga bakyalina mu Misiri tebannatandika kusomoka ku lugendo mukadde Kiwanuka obukulu bwa kutegeera oyo alina amaanyi ku bibonyobonyo byonna ebizze bitambula alina amaanyi ku bulamu bwabwe era abagamba nga bamulinamu obuki obwesige obwesige Abayisirayiri bano obwesige babuteeka mu Katonda waabwe era abaagaana okuteeka obwesige mu Katonda waabwe newankubadde nga Abayisirayiri nabo basigala nga baki nga Bamisiri naye obwesige bwaffe butubuteeka mu Katonda kikulu nnyo kubanga yasobola byonna
yatulinako amaanyi yayinza byonna era obulamu bwaffe bwonna bubwe kakano bwe bukulu bwendabayo. Toyanza mwami Ssewankambo gye twatandikira eri Musanga bwaleeta instructions ne basooka ne bagana n'obiwuliriza ne bamuyombesa namu nti otuleetedde n'okuwunya mu maaso ga Falaawo naye kati bwaleesa instructions ekituufu ssaawa ya lugendo abagamba Katonda agambye tujaguze tewali ajeema. Tuyinza kwogera ki ku attitude y'abantu bano eri Katonda waabwe? Webale nnyo. Bw'otunuulira olugendo lw'Abayisirayiri okuva Musa lwe yava ewa Yesero n'alyoka atuuka ne Misiri, olabanga luli obwesige bwabwe mu Katonda, mu Yesu Kristo, mu Katonda bwali nga buddiridde bunafuye. Naye kaakano olwa experience gye bagenze balaba, olw'ebyo bye bazze balaba Mukama akola, twalaba ku bibonyobonyo ebiwedde nti ebyasooka byali bya bonna, bw'atuuka wakati awo n'abyawula. Ebyo byonna ne biraga nti Mukama ali ku ludda lwaffe era ne byatugamba wano bya bulungi bwaffe. Kati azimba mu bo obwesige, trust, gye basobola okuba naye nti ne mu lugendo muno ejja okubeera ey'omugaso nga bwe tutambula bw'agamba nti kola bw'oti ng'okola, bw'oba tokoze ebinaavaamu ogenda biraba. Yes, belief. Wava gye muli. Naye nziza nnyo. Nze kye nyinza okugamba nti njagala kuddayo ko wali emabega nti Abayisirayiri okugenda okutuuka okubeera e Misiri bwali bujeemu, ensonga ezabatuusa okuba nga bali eyo, naye Katonda yayagala nabo beetereze mu nsonga ezaki ez'ebyomwoyo. Naye ate mission gye ndabawo esinga okuba enkulu nti Katonda yayagala anunule n'Abamisiri nga bakulembeddwa mukama waabwe Falaawo naye ng'amutwaliddemu. Ensonga za Mukama wano mu mbaga ey'okuyitako zaali za kukkiriza. Gwe si kukola nga bw'oyagala, kukkiririza mu Katonda buli kimu nga kiwedde. Weewaawo toyanza nnyo ssebo. Musumba instructions ezaabawadde bagambye nti bwe mulaba nga muli batonotono mwegatte ne balirwana abammwe, oba we wabaayo ateesobola mumuyite mulye naye. Kituyigiriza kiffe leero nga tubeera ne balirwana abaffe? Fellowship, kugabana katono ketulina oba akanene ketulina, tatukoze mu njawulo. Fellowship kikulu nnyo mu kanisa. Onzikiriza yongereko ku kali akakebaleese kali nakewunyiza nange. Abagezigezi abaliyo baali balumbye dda Musa, Falaawo agonze, sawa yonna atuta, tonayita kakiiko, dereza akayise kakiiko. Ekyo kyatutte wala nnyo. Mukama Katonda asinga kukufa ku ngeri gye tuteegeramu obulokozi okusinga enteekateeka eza smooth operation. Kyandewunyisiza nnyo. Kyebadde nyongerako ku kaliko tubuuzizza ko kuleeta n'abo balirwana abaffe. Nzikiriza nga message already yali emaze okutuuka mu baana ba Isirayiri, okwongeramu abo abatuliraanye n'abo betubeera nabo baali ba Misiri. Wano kitugirayo kye nti Katonda si wa mwe mulaba mu Abakristaayo mwekka. Katonda waabo bonna ne betubeeramu eyo gye tuwangaalira. Tuli baddembe okubasembeza, okubalaga Katonda waffe mu mbaga ng'ezo, tusobole okulabika nga ate bategeera n'okufuna ekifaananyi ekirungi. Kwegamba kyogamba nti wano Abayisirayiri baali bafunidde omukisa okugamba ne ku Misiri kugaba hand bills ebintu byatabuse dda. Wano singa batalaaga ne Misiri yonna nga bagenda babategeeza abange mukole kino tukole bwe tuti tukole bwe tuti. Nefuuse Nineve. Ne balokoka.
ekyawandikibwa kiriwa kituukirira Yesu kye yagamba abayigirizwa be mu Matayo 2:8 nti mpeereddwa obuyinza mu ggulu n'ensi kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Toyanzanya mukadde kyana toyanze. Mukadde ogenda kutusomerayo tuli mu 12 okuva. Tusome 14 paka 2 na 24 paka 27. Tulabe nga bamaze ofuna ebiragiro by'okujjaguza embaga eno ey'okuyitako. Katonda abagamba kujjukira batya butya ebijaguzo bino. Era olunaku luno libabeerera ekijjukizo. Nammwe munaalwekumanga embaga ya Mukama mu mirembe gyammwe gyonna. Munaalwekumanga embaga mu tteeka eritaggwaawo. Ennaku 7 mulirya emigaati egitazimbulukuswa, era ku lunaku olw'olubereberye munajjangamu ekizimbulukusa mu nnyumba zammwe, kubanga buli alya emigaati egizimbulukuswa okuva ku lunaku olw'olubereberye okutuuka ku lunaku olw'omusanvu omwoyo ogwo gulisalibwako ku Isirayiri. Era ku lunaku olw'olubereberye walibeerawo okuŋŋaana okutukuvu, era ku lunaku olw'omusanvu okuŋŋaana okutukuvu. Emirimu gyonna giremenga okukolebwa mu nnaku ezo, wabula gye yeetaaga buli muntu okulya egyo gyokka kye kirungi okukolebwa mmwe. Mulyekuuma embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa, kubanga ku lunaku luno lwennyini nziyiddemu eggye lyammwe mu nsi ey'e Misiri. Kye munaavanga mulwekuuma olunaku luno mu mirembe gyammwe gyonna mu tteeka eritaliggwaawo. Mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku olw'14 olw'omwezi olw'eggulo mulirya emigaati egitazimbulukuswa okutuusa ku lunaku olw'21 olw'eggulo. Ennaku 7 ekizimbulukuswa tekirirabika mu nnyumba zammwe, kubanga buli alya ekizimbulukusa omwoyo ogwo gulisalibwa ku kibiina kya Isirayiri, bw'aliba munaggwanga oba nga nzaalwa. Temulyanga ekizimbulukuse mu bifo byammwe byonna, mulyenga emigaati egitazimbulukuswa. Tugende ku 24 paka 27. Era mulyekuuma ekigambo ekyo ng'etteeka eriggwe n'ery'abaana bo eritaggwaawo. Awo mwe muliba nga mutuuse mu nsi Mukama gy'alibawa nga bwe yasuubiza, muneekuumanga okuweereza kuno. Awo lituuka abaana bammwe bwe bali bagamba nti okuweereza kwammwe kuno makulu ki? Mulyogera nti ye sadaaka ey'okuyitako kwa Mukama eyayita ku nnyumba z'abaana ba Isirayiri mu Misiri, bwe yakuba Abamisiri n'awonya ennyumba zaffe, abantu ne bakutama ne basinza. Abagambye embaga eno ey'okuyitako kibeerenga ekijjukizo, era n'abawa etteeka nti n'emitendera egiriddako bagikole ki? Bagiyigirizenga. Mwami Ssewankambo ne Mukadde Kiwanuka, makulu ki agali mu kuyigiriza ekijjukizo kino emirembe gyonna, kuba bagamba abaana baabwe n'abaana babulira abazzukulu n'abaliddako bonna? Amakulu agali mu kino embeera gye bayiseemu okumala ebbanga, ekiseera kye bayiseemu nga babonaabona, n'ebyo bye balaba Katonda abayisaamu mu kiseera kino kyokka Musa ng'ali ne Falaawo, bikulu nnyo okubeera nga biyigirizibwa abaana okwongera okutegeera Katonda ono eyabalokola mu Misiri. Ne bwe balibanga bavuddeyo, abaana bano baleme okuba nga bakyerabira, bakijjukirenga nti ku lunaku bwe luti Mukama Katonda lwe yatulokola, lwe yatujja e Misiri mu kubonaabona. So gamba kunyweza kukkiriza kw'abaana bano bwe balizaala mu Katonda. Mwami Kiwanuka. Nebaza Katonda, kuba Katonda waffe takyuka, walubeerera. Ekyo kye yawa Abayisirayiri nga bali mu Misiri ne kankano kye kitambula okutuusa Mukama waffe lwalijja okutukola ki? Okutunona. N'olw'ensonga eyo omuntu bwagamba nti bino byakyuka, Katonda yabijja, Katonda waffe takola ki? Takyuka. Jjo ne leero abeera buki? Bumu.
Nange kyenjogerako nti Mukama kyeyagenderera kubanga akimanyi nti generation emu bweti kasita etabulirako baana balimu bijja kuba byonna bivuddewo ng'abantu babyerabidde naye ng'ekigendererwa Mukama kyagendererwa tayagala tukirowoozeeko nga past historical event ayagala ebeera experience mu bulamu bwaffe tukiinternalizing we live it nga bwe mba nkinyumyako yadde saali ye Misiri mu mwana wange ambuuzizza munnyonnyola yali okubanga kyava buvi mu mutwe kati kiri mu mutima n'enkifumitirizaako n'enkirowoozaako n'enkimunnyonnyola naye bw'aba akinnyonnyola takinnyonnyola nga event akinnyonnyola nga experience kubanga nga bwe tugambye nti okuyitako okwo Mukama alina bigger picture kwali tekukoma ku Bayisirayiri naffe tubiganyulwamu kaakano kubanga byali tebikoma kubali buli ka detail akaalimu kaali kasonga ku Yesu Kristo so kati bwe babyerabira babanga beerabira enteekateeka ya Katonda okuyita mu Yesu Kristo so kubagamba ayagala tubijjukire kubanga bisonga ku Kristo Yesu. Mpozi nange kenetwaliddemu nti lwaki balina okubigamba abaana n'abazzukulu n'abaliddako kubanga obulokozi bwa mirembe gyonna okununula tekwakoma ku baana ba Isirayiri mu Misiri mokka naye musumba ku biragiro bye tuwulidde mubaddemu nnyo temukwata ku kizimbulukusa ekizimbulukusa temukirina ku musanvu ekizimbulukusa nga bakibaganye mu ssaawa eyo ey'embaga ey'okuyitako twagala musumba otuyigirize ku kizimbulukusa kino na lwaki bakibagaana ekyandiikibwa mu ndagaano empya kinena video ekiri kino mu lesson kyabaddemu nikigamba nti ekizimbulukusa kyekibi simbo ya kibi ekibi kyekivaako ebizibu byonna ebyetaagisa okuyitako saddaaka emisaayi kyekivaako ebyo n'olwekyo ekintu kyonna ekyekuusa ku kibi Mukama waffe kyalugamba okwewala n'akidinga n'emirundi era kyetaagisa n'okuyitako kubanga singa Katonda takiyitako buyisi nga yeesigamye kusasula Yesu Kristo kwesasula ebbanja bw'atakiyitako buyisi nekisigala nga kitubangibwa teri bulokozi. Tweyanziza nnyo musumba nti ekizimbulukusa kyekibi kyava abagamba okukyewala kubanga essaawa zino okununulibwa kwabwe kuli kumpi n'okusinga bwe baakola ki bwe baasuubira. Bwe tusomako mu Yokaana 1:29 tulaba Yokaana omubatiza nga yennyini akoonamu sitampu nti laba omwana gw'endiga ajjawo ebibi byaki ebyensi era mukadde agenda kutusomerako mu Bakolinsi ekisooka 5:7 twongere okulaba amakulu g'okuyitako kuno nga Dennis bwatugambye nti byonna ebyakolebwa baali bisonga ku Yesu Kristo tulabe nti Yesu Kristo alina role ki mu kuyitako kuno. Agambye nti mujjemu ekizimbulukusa ekyedda mulyoke mbeera ekitole ekijja nga temuliimu kizimbulukuswa kubanga era n'okuyitako kwammwe kwattibwa ye Kristo. N'okuyitako kwaffe kwattibwa ye Kristo. Okay, tweyanze. Nga bwe tusomye emabega ng'abagamba nti bino mubiyigiriza abaana n'abazzukulu nabaki kitegeeza naffe ku mulembe guno tulina okujjukira embaga ey'okuyitako ffe abatakya saddaaka essaawa zino tetukyasaddaaka ndiga mukadde twetaba tutya mu mbaga eyo ey'okuyitako ng'ekijjukizo ekyaweebwa bajjajjaffe nga naffe tulina okutambula nakyo. Yesu Kristo ye saddaaka yaffe. Era bwe yali n'abayigirizwa be yayogera ku kuyitako naga nti munyulye ku mubiri gwange kubanga kyekyokulya ekitali mu kiki munywe ne ku muki ne ku musaayi gwange yensonga lwaki tusembera ku mmeeza ya Mukama waffe twandibadde tugisemberako kumpi buli kaseera kubanga etujjukiza etuzza bujja mu Kristo kutegeera ekisa kya Katonda n'obulungi bwe olw'okununulibwa kwaffe. So mukadde kyotegeeza nti naffe essaawa zino twetaba mu mikolo egy'embaga ey'okuyitako nga Mukama waffe bwe yakikola. Tuyinza obisomako buli omu mu kiseera kye eky'eddembe mu Matayo 26 paka 29 era ne Kristo yennyini atugala tukikolenga okumujjukira. Sebadduka tusaba kubuuza ani
alina okwetaba mu mukolo guno gwabalondemu. Bwe tukiwa context gye tutambuliddemu ey'okuyitako. Kuba lesoni yatugambye nti focus tulina ogiteeka nti okuyitako kwali kusonga ku Kristo. Kuli kwe tusomyeko okw'endagaano enkadde. Kwali tekumatalinga oba oli mu Firusuuti, oba oli mu Kanani, oba oli ani gwe kasita wasiiga. Oba okkiriza obulokozi nti Katonda ajja kuyita ku Passover, tojja kuttibwa. Nange ku mmeeza ya Mukama Katonda eno bwe ntegeera nti neetaaga obununuzi, neetaaga ekisa kye, tewali nsonga eŋŋaana kusembera kuba neetaaga obununuzi. Mu bufunze nga bw'atugambye wano Yesu Kristo, mukikolenga olw'okunzijukira. Bali baasigako by faith, nga bamanyi bwe tusiiga tugenda lokolebwa. Nange bwe nsembera ku mmeeza ya Mukama Katonda, olw'okukkiriza mba ne faith nti eno Misiri gye ndimu ey'ekibi, Katonda ajja kunnunula antwale mu Kanani ey'omu ggulu. So it doesn't matter as long as nzija n'ensembera n'okukkiriza nti Katonda ono ajja kundokola. That is my answer. Ate olunaku tezijja kulinda kusembera kuno kwa buli kwota mukanisa oba omulundi ogumu mu mwaka kusinziira ku bikozesebwa bibeereddewo. Naye bwakakeerera olwaleero eriyo ebintu byenetaaga Mukama waffe ayiteko. Okuyitako kwaye kwa buli ssaawa. Obulamu bwange bwonna kuyitako kwereere, kisa kye kyereere. N'olwekyo tutambulira mu kuyitako kuno. Tuteeka okukujjukira buli kaseera nti essuubi lyaffe bwe bulokozi bwaffe. Ate katono nnyo. Nyabo nze neebaza Katonda. Kubanga Katonda waffe wakisa. Okusalawo kuku. Okukkiriza akuyiteko oba okukola ki? Okugaana. Era ne ku mmeeza ya Mukama waffe nakyo bwe kityo. Dembe lyo okusalawo n'okutegeera kubanga yakuteekamu byonna. Otegeere, omanye, olowooze, kitegeerekeka. Bw'ogaana bibyo. Era Katonda akulekera eddembe lyo. N'olw'ensonga eyo Katonda waffe wakisa. Weewaawo. Tibuli amukkiriza. Akasinga okumpa amaanyi n'okunnyumira ti eri buli eyakkiriza okusiiga omusaayi yalokolebwa. Oba mu Misiri oba olina ebibi bifaanana bitya, tebaabuuza yeenenyeza. Oba munaggwanga oba gwe oli mu Isirayiri nnyo gwe kasita wasiiga. Kisa kya Katonda. Olaba waliwo akasonga awo akalala tolowooza ku bigenda kuddako. Gwe kkiriza bukkiriza. Kati bano Abayisirayiri baali bamanyi olugendo okutambula. Nga basajja baali bakambwe nnyo gye bali. Naye nga tewali programu yonna tuva tutya wano. Tewali kakiiko ka Sebadduka. Bale tuwumbe ekyokuyiga kino. Tweyanziza nnyo mikwano gyaffe abayiga naffe erudde Mukama abatuwera omukisa. Mukadde tugenda kweyongerayo mu 12 29 n'asatu. Tulabe ekibonyobonyo ekisembayo kino Mwami Sebadduka kijjawo. Lwaki essira kiritadde ku mwana omubereberye? Awo lwatuuka mu ttumbi Mukama n'akuba abaana babereberye bonna b'omu nsi y'e Misiri okuva ku mubereberye wa Falaawo eyatuula ku ntebe ey'obwakabaka okutuuka ku mubereberye ow'omusibe eyali mu kkomera n'omubereberye n'embereberye zonna ez'ebisibo. Falaawo n'agolokoka ekiro ye n'abaddu be bonna n'Abamisiri bonna. Ne waba okukaaba okunene mu Misiri kubanga tewali nnyumba etaafamu. Mwami Sebadduka, lwaki ekibonyobonyo kino tageti oba essira liri ku mwana omubereberye? Twayigako nti omwana omubereberye ono family okusigala ng'egenda mu maaso yayita mwana omubereberye. Ebyobugagga inheritance byayita mwana olubereberye. Naye twayiga nga twakatandika mu kuva essula emu kuva ku 15 ndi Falaawo yawa order ne batta abaana b'Abayisirayiri
abalenzi ndoza tujjukira okuva ku 15 Musa we yawonera kati kiri musiraikire nti olwokubanga yabatta awikeninga Abayisirayiri kati Falaawo aganye Katonda kati mukugana Katonda ne bano bakulembera abaana ba first borns nabo ne bafa nga kiringa ekigamba kituyigako mu Bagalatiya 6:7 tolimbibwa Katonda tasekerera kubanga omuntu yenna kyasiga kyakungula kyekyo ayogedde ku radio kyatuwadde nti wano Falaawo ali mu kukungula kusalawo kwe kukola ki kwakoze okutali kutuufu. Buli ekibereberye Mukama eri mu kitabo kya Baleevi akyogera ku nti kiki oba kya nsolo oba kya muntu oba kya kintu kyonna ne bweba nnimiro ebisooka okukungulwa biba byani bya Mukama. Kitegeeza nti abantu nabo bakimanyi nti ekintu ekibereberye kiba kya muwendo. Omukyala bw'azaala omwana omubereberye gwasinga okwagala. Ate Mukama bwangi n'olw'ensonga eyo ekigambo ekibereberye kikulu nnyo mu bulamu bwa buli muntu. Ago ge mazima kikulu era Katonda akisaako ki essira. Tweyanziza nnyo ssebo kino kya mwami Ssewankambo n'omusumba Kakembo nti tulaba Falaawo ono ng'akoze okusalawo okukwa omuntu omu naye ne kukosa abalala bayitirivu. Kitegeeza ki bw'obanga oli mu kifo ekyobukulembeze ku ngeri gy'olina okusalawo? Mwami Ssewankambo then musumba Kakembo. Webale nnyo mukyakabito olina okubeera omwegendereza ennyo ate nga mu kwegendereza okwo olina nga bwe tulabye Musa ono olina osooka okwebuuza Katonda nti enteekateeka ze za njawulo ku nteekateeka zange. Ebirowoozo bye gye tuli bya bulungi bwaffe. Bwe ntandika okukola okusalawo nga okwange nganze kuyinza okukosa ate abalala bangi nga bwe tulaba wano nti kwakosa abantu b'e Misiri bonna okufiibwako ebibereberye byabwe kabibe bya nsolo oba abaana baabwe. Kakati naffe wano tulemu kuba nga tukola okusalawo okusinzira nga bwe ndowooza nga bwe mpulira nga bwe kwegamba nze nga bwe ndaba kyandibadde kikolebwa bwe kiti naye kya mugaso nnyo okubanga tulina gwe twebuuzaako omuyinza w'ebintu byonna alaba future nga history. It doesn't matter oba oli ku level ya Falaawo tandikira ku level buli buvunaanyizibwa Katonda bw'akuwa oli influence. Teriyo n'omukufe atali influence to someone else. Tulinda kumala kufuna bulanjwa bunene nemanya ndi wano wooli otunuulirwa olina gwokosa oba gwowa omukisa okukula. Naye kano nakaagadde nnyo nti enteekateeka eno ey'okuyitako Abayisirayiri tebagitegeera bulungi nti esonga mu maaso omulokozi alijja era nga bw'alijja nabo bennyini yagenda okubalokola. Newankubadde tebagitegeera bulungi bwe baasiiga omusaayi bayitibwako ne batafa. Ffe tetutunula mu maaso okulindirira mulokozi. Omulokozi yajja dda n'awaayo n'asasula byonna. Ffe olw'okukkiriza tutunula mabega ku musaalaba n'atuyitako nga bwe tulindirira okuva e Misiri bw'anaakomawo. Mukama yeebale nnyo olw'ekisa kye. Nga mumaliriza kano kange eri abo bonna abawuliriza Prime Radio ekyamazima nti nze nga bwe ndaba ebintu nga bwe bitambula njagala kutegeeza Abayisirayiri baali e Misiri nga be banafu be baavu be bakozesebwa
be batalina kye bali naye nga be balina connection ne Katonda omulamu. Tusobola okuba nga gwe ebintu obirabanga bwe bitambula bafalaawo balengera gye bali era ogendera kukusalawo kwabwe. Kino kyali kikyo nga ggwe ne Misiri eyakkiriza nanga ategedde byalokolebwa Falaawo n'atalokolebwa. Mukadde agenda tusembera kusomera olunyiri lwaffe olunaasembayo mu kuva 18:11 tugenda kulaba Sezaala wa Musa Yeseru twayigako nti yali kabona ng'alina obujulirwa bwawa Sebadduka atubuulire nti kabona omulamba lwaki yandibadde obujulirwa obufaananako bwe butyo n'oluvannyuma era Sebadduka n'atuwerayo okwebaza. Yandika nnyonnyodde bunnyonnyoze okusinziira ku budde kusaawo. Tulaba wano nga kabona ono Yeseru agamba nti Katonda ono asinga bukatonda buli bwonna. Ekitegeeza nti Katonda ono tageti ye abaana byonna byakoze e Misiri abaafunamu bambe bano wammanga. Yeseru yennyini yali amanyi Katonda naye nga tamanyi nti ate musukkulumu nnyo wano wagambira nti musajja ono Katonda ono mutegedde okusinga asinga bukatonda buli bwonna. Mukulu okusinga bakatonda bonna. Abamisiri nabo baakitegeera n'Abayisirayiri baakitegeera naye n'ekisinga obukulu naffe abali wano tukitegedde oba twakitegeera. Tetwali kitegedde singa Mukama teyabikola naye naffe kaakano tukitegedde. Kuwulidde gwe tukitegeera yingire mu musaayi gwa Yesu. Amiina. Amuli obubonero mokka. Katwebaze Mukama Katonda twebaza nti otuyitako buli kaseera ne tutamalibwawo. Mukama Katonda tukwebaza okubanga watuwa ekirabo eky'obulokozi, tukwebaza okubanga otulokola olw'ekisa kyo. Tusaba amawulire gano amalungi ffe ge tulina tuyambe tugategeezeeko ne bannaffe kibasobozese era kituyambe ffenna okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu mu nnyera Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo olw'ebigambo ebyo ebiteekeddwateekeddwa obulungi okujja gye tuli okwongera okubimulungula ne tubitegeera. Katweyongera okusisinkana ku kkanisa zaffe we tugenda okusisinkana ate tweyongera okuyiga n'okunnyonnyoka ebigambo ebyo.